Nalumu lwatayombye lwatenda nawakonyi okuyomba. Omusango twagoleza Lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo. Abalugera balutuusa nti ekinatta amaka tekyeramba lujja. Ekyatta jjajjange Nankere Nankazinkulu batugamba kyafubutuka bukoto. Mutya nno bassebo ne bannyabo nange ntudde nsobaasobanye omuganzi gy'atuula ku kkono ng'ekindeese eky'amazima kubeera ng'ate tugwisanya obwenyinga enkandaggo wamma ddala nammwe munnyenyeza omutwe mufaananeko mutuula ku bujja ate alinnyiddwako omukambwa ku jjoba. Nze Kanoonya Juma omulangira bw'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka era tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka gwensibukamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Bassebo ne bannyabo njagala okusooka okwanjulira Kanoonya online bookshop. Tuyina ebitabo by'Oluganda, tutunda bitabo bya lulimi Luganda byokka mu Kanoonya online bookshop. Ebitabo bingi ndi kumma okulyamu nakukaama nange kennyini kye nawandiika eky'emitwalo 6 ekimanyiddwa ng'etabiro y'Oluganda olw'edda. Njagala okwebaza abantu abazze nga mutwettanira tubaguza ebitabo nammwe abantu abatuguzeeko ebitabo mu bungi bye mwagala oteeka mu materekero g'ebitabo awaka oba mu Lunyanyimbe kye bayita home library. Tozimba nnyumba nnene omusajja Omuganda nga kyangaala tekuliiko tterekero lya bitabo. Ebitabo by'olulimi Oluganda gwoba tobisomye abaana bo bajja bisoma kuba obaweerera kusoma bategeere ebyafaayo bya Buganda n'ennono zaffe. Oyita ku nnamba z'essimu ze zino Airtel eri Kasaraba 256 751 47 669. Oba oyinza okuyita ku MTN eri Kasaraba 256 788 461 228. Kyava kuki ekyalo Wakaliga okukiyita Wakaliga? Lumanne eggumba amazzi gawole nkulojjera ekyeya ky'essana batya bwe kyebera engula obuliro n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Kabaka Muteesa asooka bwe yali ku lusozi oluyitibwa Lubaga era ng'akubyeko olubiri lwe era nga mu lubiri olwo azimbyemu ennyumba egyali ayitibwa Muzibu Azaalampanga oluvannyuma gye yajjulula n'agitwala ku mutala Nabulagala Kasubi. Njagala okubategeeza waalingawo omwami ayitibwa Kaaso. Kaaso ono yali ava mu kika kyangeye. Kaaso ono bagamba ye yalundanga endiga za Kabaka mu biseera bwe yabeerera awo ku mutala oguyitibwa Lubaga oba bwe yali akubye olubiri lwe e Lubaga. Kati Kaaso yali yeddirangeye nga yalunda endiga za Kabaka era buli yayitanga ku mutala ogwo ng'agamba nti omutala guno munnange gwa Kaliga ka Kabaka awo wa Kaliga ka Kabaka era mbu oluguudo olwo lwakolwa Abajapani oluguudo olwo olwa Wakaliga naye batugamba imbu era mbu akaliga ka Kabaka bakalabangako nnyo nga kasala mbu era oluguudo olwo lwatta nnyo abantu naye ng'oli yeekanga akaliga era bane batandika okwekola mbu beekolanga nnyo nti awo Wakaliga ka Kabaka waliwo akaliga ka Kabaka erinnya Wakaliga awo we lyava. Mubuuze abakulu abaali ku mutalo ogwo bajja bannyonnyola nti wabangawo omutaka Kaaso Wengeye we yalundiranga akaliga ka Kabaka. Kitegeeza ekibuga Kampala n'omulirwano kibuga ky'Abaganda olw'ensonga emitala egyo gyonna wadde wava Busoga n'ojja n'okuŋŋaanira mu Kampala tomanyi nnono za mutala kw'okuŋŋaanira mitala gy'Abaganda kubanga be bayirinako ennono okusinga. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka n'olw'ensonga eyo tujja kuddamu nate entali antawongwa ze bakubira enkyakaali.